Bwankuba kyeyo balajana okujjibwamu ebitundu by'omunda kususse. Maama Fina atabukidde Judith Babirye so nga ate bba wa Lydia Jasmine omutuufu finally avuddeyo. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Ngero babuuzaako nate bakulisaayo nnyo mmwe abavuddeyo mu kakalabizo so nga ate mmwe abakyagikakalabya mugyebaleko nnyo mikwano gyange. Amannya nze Omumbejja Aisha Nasolo butereevu nyongera okujjukiza gwe yakanneyungako essaawa eno yennyini nti wano eno ofunawo amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Kale bambi ngenda kusaba kintu kimu subscribing ate kakakadde likinga video eno n'oluvannyuma mukwano gwange tweyongereyo. Naye nga obutakulisaayo butereevu ngenda tandika n'okubeera nga ate njagaliza mutabani wa Caroline Maka ffenna oyo tumumanyi bulungi akola ate wali ku Bukedde TV program oluyimba lwo. Bambi omwana we leero awezezza emyaka 3 beddo era nga bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, tumwagaliza buwanguzi. Na wenna akuzza amazaalibwa olunaku olwaleero nkwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, nkwagaliza buwanguzi, nkwagaliza buwangazi mu bulamu ate obw'ensi eno. So nga ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali. Ate ye Maama Fina avuddeyo bubi nnyo n'atabukira mukazi wattu ono Judith Babirye. Kinajjukirwa kyemabegako Judith Babirye yavaayo bw'atyo nga yeetonda olw'ensonga ezitali zimu oba endala, naye ng'ekyasinga obukulu yali yeetonda okubeera nga yayingira mu bufumbo n'omusajja omulala gw'amanyi nti bambi mu ffumbo. Kale bambi yamanya ensobi gye yakola ng'omuntu era mu nnaku nga ziize ziyise emabega yavaayo bambi bw'atyo ne yeetondera bannayuganda bonna bekyayisa obubi saako ate bambi n'ekkanisa. Wabula ng'ate we tutuukidde olunaku olwaleero ye Maama Fina bw'atyo yavuddeyo n'amukalakata bubi nnyo ng'agamba nti bannange munnange lekeraawo okubeera ng'ate weekaabya Amaziga oli muntu mukulu. Bingi nnyo bingi ddala byagenze mu maaso n'okubeera ng'ate omukyalo ono ayogera ku Judith Babirye wabula nga si byangu n'akamu n'akeddagala. Gwe mukwano gwange ampuliriza osobola okubeera ng'ate osalawo oba ddala Judith Babirye kye yakoze si kya buntu oba nga ddala kye yakoze yabadde ensobi. Wabula nga nze kyenyongera okubeera ng'ate nkugamba nti gwe wenna mpuliriza teri kintu ky'ojjakera ku makyokole, buli muntu wakyagale. W'oba okoze ensobi bangi nnyo bagenda vaayo bakucriticizing kyokka ate w'ovaayo ne weetonda era still bangi nnyo bagenda vaayo ate balabe ng'ate ekyokwetonda nakyo ate kiri wasi. Kale kwegamba ba abantu kye baagala mu nsi muno nze kyannema okubeera ng'ate ntegeera wabula nga nze nyongera okugamba nti Judith Babirye kye yakoze ekyokubeera nga yerecognize nze bambi ensobi ye n'avaayo ne yeetonda, ekyo kiraga ye nga kyali omuntu nti muntu mulamu era oba oliawo kubanga mu nsi muno bannange tewali atasobya, buli omu asobya wabula ekyenjawulo nti w'osobeza otegedde ensobi yo ye w'ogitegedde okoze ki. So nga ate mikwano gwange eyo nayo nvuddeyo ate munange tubadde tukyali awo nga Lydia Jasmine bw'atyo ate alabwako ewantu awamu era we batyo n'ebifaananyi ne bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate babimufotola ng'ali ne mwana mulenzi omu era ne bagamba nti oyo nno munnange munnange mbu ye bbaawe omutuufu era mbu mutabani w'omu ku bagagga eyo Munyonnyo era ne bagamba nti oyo nno munnange ye bba wa Lydia Jasmine omutuufu. Ng'ate naawe w'obalengera awo mu bupoozi mu bifaananyi ebyo wabula simanyi oba nga ddala bino bituufu tujja kubeera tubikakasa kubanga bingi nnyo bizengeera bitambula naye ate tugenda okizuula ng'ebeera music video wabula ku mulundi guno kyonna kyonna ekinaba kizuuliddwa nga kyanjawulo okuva ku kino eno ate kyengenze mu maaso n'okubeera ng'ate ndaba olunaku olwaleero butereevu nja kuba ate nkomawo mbeere ng'ate mbategeeza ekyo ekituufu ekinaba kigenda mu maaso. So nga ate okubeera ng'abasiibula mikwano gyange ngenda kuba tindikawoko vidiyo eno vidiyo eno gwe wenna mukwano gwange akuba ekyeyo vidiyo eno ekukwatako olw'ensonga nti ate ebigenda mu maaso ennaku zino mu Middle East si byangu n'akamu n'akeddagala. Abaana basusse okubeera ng'ate baggyibwamu ebitundu eby'omunda gamba ng'ensigo, emitima, ebibumba n'ebirala. Bangi nnyo bazze nga babuzibwawo oli ne bamuwamba ne banoonya omwana kumba omwana bamuwamba dda ne bamutwala eyo we batyo ne bamuggyamu ebitundu eby'omunda. Bangi nnyo baganda baffe balwadde ne babazza kuno ng'embeera mbi bagenda otuusibwa malwaliro keberebwa ng'ebitundu by'omunda we biti
bwetyo babijja mu bangi nnyo babaddeyo ne balwala abana ne batandika otambuza bu audio nti bannange nalwadde ogenda okuwulira nti munnange baamusse kumbe bakama be kineno be bakibaddemu n'omukono ng'era ekigendererwa kyabwe kyakubeera ng'ate bamugjamu ebitundu by'omunda kale no munnange bannaffe bangi nnyo bafiiridde mu mbeera eno era tubadde tukyali awo ate we batyo ekiwandiiko okuva mu UN oba United Nations bwe kityo ate ne kifulumizibwa era nga we kityo kirabula ku mbeera eno nti bannange mubeere beegendereza kubanga ebbeeyi y'ebintu bino ebitundu by'omunda weetyo yeeyongedde naddala mu Middle East era nga butereevu wonaba weetegereza bulungi ekifaananyi ekyo kyenkuteereddeko essaawa eno ekiwandiiko ekyo ojja kuba olaba buli kimu n'ebbeeyi yaakyo emitima ensigo ate n'ebibumba ebbeeyi gye bagenda maaso n'okubeera nga ate bakola ki bagulirako ebitundu ebyo eby'omunda kale munnange bangi nnyo benyigidde mu bintu bino baana bangi bajjibwa eno mu Uganda kampani ne zibatwala naye nga kampani ezo ziri fake ng'era nabo ekigendererwa kyabwe kyakubeera nga abaana abo bwe batuusibwa eri bagenda bajjamu ebitundu by'omunda we batyo bakole ki babate kale no mukwano gwange beera mwegendereza message eno so okubeera nga togiforwardingirako ne munno eyo mukwano gwo munnange gw'oyagaliza okubeera nga ati abeera bulungi bannaye tubeere otherwise abantu bo tebakyaswala abantu bo tebakyalinamu kutya yakutta kasitaba nga ate akoze eki afunye sente wabula nga ate ffenna obulamu tubwagala kale n'olwekyo bambi tubeere beegendereza mikwano gyange naye nga ngenda kuba nkusibula nkulekereko vidiyo eno butereevu naye ng'ate toseetuka kubanga ate ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala subscribinga teekako akadde like nga vidiyo eno woba ojagadde gisharinge woba ojagadde goodbye for now. Munnayuganda alaba vidiyo eno gitambuze kubanga ya mugaso nnyo. Kuli munnayuganda ali yajja okuba ekyeyo ali Saudi Arabia mu bitundu byonna. Positiyo gye mulaba efulumiziddwa musomeko bulungi nti ebitundu by'omunda bibumba biwoowoolo musigo zijjibwa mu baana nga balamu ne zitundibwa ssente mpitirivu. Gwe munnayuganda tambuliza vidiyo etuuke ku bannayuganda bonna beegendereza bagenza okukola kalaati kano but it's too much. Whenever you are nkwegayiridde ntambuliza vidiyo eno gwe munnayuganda baana mwabalaba abatuloka Bakadama babbibwa batwalayo kasasiro emanje bagenda mulaba baana batwala bangi bagenda mu malwaliro baana mwalaba recent omwana yadde Uganda bagenda omukebera talina bitundu bya munda yiyo alaati yafulumye ekitongole ky'amaanyi somako bulungi olabe ssente mikazi batunda ebintu by'omunda buli muntu yeetaga ssente buli muntu ayaya n'okuba kufuna ssente z'obwereere. Bakadama ovudde Uganda ofiisi ye kutunze imagine imaze okufunamu akanaana kutunze omuntu oyo agenda kukola buli kyonna kyayagala. Bannayuganda abangoberera ku Facebook page ku TikTok ne ku YouTube njagala muntambulize vidiyo zino kubanga za mugaso bannayuganda mutambuza vidiyo endala mutambuze vidiyo eno omwana abeera mu kigo nga tamanyi wakiri walaba vidiyo eno asobola okwegendereza live enakwogera buli mwana agenda kuwa location nfunye emikwano gyange giri willing n'oba oyagala kutoloka mu kyumba ekitolo kikusuze obwereere ntambuliza vidiyo eno gwe munnayuganda agiraba kyetulina okukolera bannayuganda bannaffe baleme okugwa mu bizibu ebyekikawo ekito. Nze ndi mu ggwanga lya UAE, Saudi Arabia, Jordan, Bahrain yonna gy'oli tusobola okuyita ku mpewo kuno ne tutaasa bannayuganda bannaffe. Kino ekintu 100% nkyekakasa tusobola okuyita ku mikutu gino tutaasa bannayuganda bannaffe. Gonnakoze live mwagirabye ng'omwana banga mututte wano tamanyi kikiddirira munnayuganda buli olaba notification ya live duka speed ya iri onegatteko bino bibyo mukwano gwo munnayuganda munno byaba byembandeese okutegeeza kye kigenze